kugamba otyo wekitiibwa munayigenje mugamba mutya nsanyisa okusanga kodeyo tolabika ye tuli mpola tugezaako ogera oluganda kubanga oyinza obutalusobola nze kuba embogo manye kitegeera nti era ngezezaako otherwise ye tuli mwebale kubanga mulaba Baba TV. Arrangement ziri zitya za show yaffe ya Mickey One? Yeah, you know, it is going to be a very normal show naye ngate inyuma tusubira kyosubira ekisinga obunene kijja kuba omuziki ajja kuba ate awerekerweko ne basenta mu bonna bakuba omuziki ate n'abayimbi banne mu kimugenda kukola ku nyumiro bunyumiro. Ekitegeeza mwena mugenda kubeerayo as a family mwena. So on the same day tulabyewo tulina show endala eriwo sagala tukigendeko naye first highlighters mu ate tulabyeko wano nti ekyekangu kibaddewo ndi police esose tusalako wano oyo kino tikigenda ku diverting abantu bagenda kugira ddala mu Uganda police bagimanyidde na buli kimu eri tetugenda kubba abantu tugenda kuyimba buyimbi so everything is going to be there mutya nakimu ekyokuba ekyo endala ekyo si kikulu ibeereyo ife tugenda mu nyonyi ng'ebigambo ng'ebibuuzo olimu kubiddamu mangu njagala onyumya emboozi eno tugende straight ku nsonga naye tugende ku music industry kubanga oli musajja w'amaanyi oludde mu ndongo eno olowooza abayimbi baavaayo abamu ne bayogera ku nguzi corruption ate tunabakulabako ngobaayo Uganda yaffe ffenna togiyitayo weka tubiraba byokola wegendereze lino eggwanga lyaffe ffenna toliyitayo bw'oba onjiganya akaseera gye kali the biggest content eri omwo eyogera ku bizibu bya Uganda byonna nga n'enguzi mweri enguzi tekoma kugulirira muntu wa gavumenti oba kuwawa traffic kyajja mu miro n'akuleka ng'omenya amateeka oba wa poliisi n'otoloka enguzi nene okusingako bwe tugiraba enguzi oteeka okuba nga oli mu kifo kyennyininyini ekyo mwogiriira si tolina bw'onaalira enguzi nga ne bakusaba ssente za gavumenti ng'okola bukozi ku Baba TV noteeka okuba nga wawe yakusemba n'ofuna ekifo ekyo naye nga akuwaddewo kulya saakuwaddewo kulya ye nyininyini aba atandise it begins with the tribalism and so on and so forth bwe bakutuusaawo mwana wa gundi n'atandika okulya nekyasinga okulya ki nguzi bw'osanga omwana nga yakava Makerere yakola emyaka 3 ng'alina golofa 6 mu sente ziri straight bwezi tolina bw'ozikolera okugira ng'olidde enguzi so kitandikira kinene okwogerako bwogezi by the way okwogera kulungi but also n'abayimbi we need to walk the talk bumala okugenda eggulu ne bakuwa sente ezibadde diverted nga zandibadde za kintu kirala ano ojja n'oyogerako bwogezi obanga afukaanaaba buzaabuzanga afukaanaaba so you need to talk about corruption as well as not taking it obanga toli perpetrator. Yes. wafunako ku sente za federation ezo n'ekiro kigenda ku federation nangayiwadde era si kirimu ekibiina ekyo naife tulaba endongo these days enaku zino teri tayali bulungi mostly mu bintu bya finance nti sente zigenda okujja ate ne bazigabanamu ne baziteekawo embeera zijjanga z'abayimbi bagita Dream Studio. Dream Studio eno nagitandikira mu America mu myaka 2022 ngayitayo emyaka nga 3 nejja wano netandika okufuula abayimbi abatono wona ku street wali wabweru wali sebo street wali abayimbi abasinga Bafana aba Eddie Kenzo bani abayimbi abatabali bavaayo bazexi mention babanji babeeranga ng'ate mulimu abayimbi by that time abaali abanene ng'aba Paulo Kafeero Bamisa Kibali Red and Gold View
okugamba bagenda nga tugenda tugire. So studio eno wano wetukoleye factory bwomala okufunanya akasente oba otunze kasooli kukuba ndiwata nosobola okuaffordinga studio, then ekisigadde kubanga ofuna mu kitono ekyo tekitegeeza nti gavumenti music okusurvivinga gavumenti erina okutwala nebanga ekyoja mu miro oyogere ebintu ebifula nenge. So music sente mweziri music abantu batuwagira tubayimbira mu bivulu tubayimbira ku mbaga tusobola okukola sente nga tebatuguliridde. Uncle Eddie enaku zino endongo gye tuwulira amazima gomwe watukubanga ennyimba nga ziwulira zirimu message naye enaku zino tulina enkudi tulina ozambe olowooza industry yaffe terimu kuwa. That's the class. Naye nze sijja kuyimba nnyimba za kisiru era mbadde mpa amagezi abayimbi abala bonna nti no tojja kukola shortcut bahiti eganya ogenda obwemule. Ebyo bigambo ffenna tubimanyi, but they belong somewhere else. Tosobola kuleeta bedroom affairs nozeeta mu public domain olw'okuba ojja kuhiti ebuze omaze emyaka 10 tolinnya kunyonyi kati osobola n'okulinnya ennyonyi n'oga nti n'omubbi wakogera ku nguzi. Bw'oteeka ekintu kugaggawala n'ogamba bannaye buli akubekolo yonna agaggawale bajja batemako bajja kumenya emikono ennyumba bagimenye bakuba akatayimba. Tulina okugaggawa nga tuyita mu street channels. You get my point? Bw'oba kati nga oyagala gaggawala kola ofune sente oleme kubba oba kutta. Bw'obanga oyagala kugaggawala ng'oyita music yimba ebimu osobola okufuna sente mu ng'oyimba ebirimu amagezi. Nja kubuuza abayimbi bannange bwe baba nga biri bayimbi bannange because I'm not even sure. Niye abo abayimba ennyimba eziwemula. Age is a reality. Bw'oba olina emyaka 2 okufuuka 5 n'enkaaga kirinde nga nkuba. Oli awo jjajja okaddiye sijja kumeshaninga mannya nga muzukulu ajjayimba oluyimba lwe wayimba omukuba kibooko. So n'abayimbi bennyini bamanyi bakola bya busiru naye lwakuba nti kakati tekuliiko bakomako tekuliiko bakomako y'ensonga lwaki kibanga oba nemukola mutya kugamba owo ekintu ekibeerawo nga buli omu asanga n'akikola nga lawlessness nga tewali mateeka nga buli omu kyasanga kyakola nti bw'otuuka eyo kyosanga kyokola. So naye ate zitambulira Abannayuganda bazaagala kati okuhitinga kitwale nga sente nti nno buli akeera nanoonya sente oba bbi oba akoze eki agaggawala oba okitegeera but bandibadde babba bubbi. You get my point? So that's the example. It's the same replica nti bw'obanga oyimba mwegala kugaggawala osobola n'okugenda n'obba oluyimba lw'omuntu. That's why copyright weri nodda mu budde oba okitegeera. Osobola n'okuba nga sheeganye n'ojjamu empale oba okitegeera. So twetaaga order. Si buli gamba nti no buli shortcut yonna ekola nti bw'oba zitambula naye nga ffe abantu batutunuulidde okuba nga tukyusa obulamu bwabwe nga tukutte ettaala bwe tutuba mu musajja tulaga. Bw'obanga gwe kabona lwakuba abantu abasinga okulembera abamu ku ekisibo babadde mizibu basiru gwe wenyini n'otandika okwebakira ku mukazi mu kyaki. Yes, ekintu kijja kugoberera niyo bati bakulembedde oba okitegeera. Omuyimbi Katonda yatuwa IQ basansi tizibagamba nti nesinga abantu abala bonna. Bwe mmanga nsobola okujjewo nenkuzinisa amazina noddayo ng'okutuyana n'okutuyana kitegeeza nti nnyo okukozesa amaanyi ago bulungi. Talent ya Katonda yagaba talent, and let me tell you, whoever uses the talent that comes from God in a bad way, they will get bajja kuba doomed, because that's not the way to do it. Yes, kibanga abakulembeze b'eddiini okubanga ate bakola ebyambyona ku baana bakubandi. Tosobola kuddira bya buseegu n'ogamba nti kati abantu kati ngeke bwasiwaali kakati bibikola sente n'owemula n'oddamu n'ogenda ku stage n'obikola. Naye bikola. Ye bikolera abantu era batalina nsa.
naye kati manyi mu Uganda wo abantu abalina ensa ate abantu abalina ensa batera kuba batono naye bainfluencinga abatalina ensa bangi bagenda nga bakyusa nze I was created to give hope to the hopeless. Some other people were created to kill or to do anything. Kubamba bantu balasuubi. So wayinza okuba bannanga abalala abatonda okuwa abantu abalina essuubi abatalina ssuubi okubawa essuubi. So nze ne bayimbi bannanga abalala tutuna bw'ebyo tujja kukola kyamaanyi nnyo mu kuba nga tuyimba ebintu ng'ate bitunda. Uncle Eddie kano kayinza okuba ke kasemba olw'obudde kubanga bannange bangi baliwo baagala ku interview nga Uncle Eddie oluvannyuma lw'abayimbi okuyingira politics tulaba nti politics ate atandise okuvuga ne music industry ensonga eyo munango gyogera dda bwe twasomeranga nga bagiyita musiru ddala actually ne bagenda okukola ministry abaatula mu parliament eyo baati bategera ndowooza ngeri abayimbi gye basibanga ebiviiri ne bagamba ndowooza bano kikula ky'abantu kuba mu genda wandibadde male and female and babawa ekikula ky'abantu nga n'abayimbi kikula ky'abantu nga tebasobola kizuula nti a talent and a very special talent. Then abakola amateeka ago bansobera. However bwe batwala mu kikula ky'abantu bagenda okukola ng'ekikula ky'abantu kyo so influential nga bw'ayimba oluyimba lujja kutambula alina obugoberezi. So gavumenti n'esanga abeebafu ne bawejje ne basubumuula. Because for us, you're not supposed to give us money. We are supposed to work for the money. Nze nteekerawo ebikola. Tonzija ku musolo gutakwatagana. Ng'ate tonteereddeewo. Twagala gavumenti emanyi nti nno omuyimbi ayina ebikozesebwa ng'akula oba okitegeera. Nga institutions, abasajja baakolanga nga Father Grimes ne bajja e Namasagali ne bateekawo ne bayigiza abaana okuyimba. Those are the sources of Juliana Irene Namiro n'abaddako ne Busoga eyo ne Mitala Mali and so on. Gavumenti nga yo tevangayo ebeetaaga erinda kiwedde wano mpologoma nkadde eteegera ku luzzi balinda kiwedde wano ne bakifuula kibeetaaga irregardless y'ensonga lwaki olaba nti bw'oba wagira gavumenti ew'omula is okay, it is okay naye nga si bwe kyandibadde. Yes. Okugamba obusemba nga otusiibula mbw'okunga n'abantu okujja banyabo ebigambo twogedde bingi naye ng'omulamu gwe tuliko omukulu kugenda kuwagira muto wange Mickey Wine Emunyonyo agenda bakuba omuziki. Vanessa Love. Expect nothing but music.